Kino kididde ekitundu kino ekyenyayi okulondebwa minisitule n'okuzimbibwako ebiddiba by'amazzi olw'ekikula kyakyo eky'entobazi. Bano bazina poliisi okupima ettaka wanazimbibwa ebiddiba bino eby'okuyamba abantu naddala mu bulimi. Kino kyaleetera abatuuze okutandika okubeekengera era ekyaddiriddeku okukyankalana ne babalagira okwamuka ekitundu kyabwe. Abatuuze bagamba nti kino kyabadde kyakubayisa mu maaso. One great thing, our leaders from the district failed to come down to sensitize the community. So they come just by force to come and construct this very big dam. Omubaka omukyala wa disiturikiti Oyam agamba nti ekitundu kino tekisaba nko kuzimbirwa biddiba. These people did not sensitize the population. They just started intimidating and harassing the population. And today, what has happened is that they had come to forcefully survey the area. Poliisi yabadde werekeddeko abantu bano oluvannyuma yategeezezza nga bwe yagala wabeewo okukkaanya. But immediately I saw that people were becoming violent. I decided to suspend the whole exercise so that the officials sit and harmonize the situation. Singa okuzimba ebiddiba mu kitundu kino kunakkirizibwa okugenda mu maaso, abantu abawerako bakusengulwa.